Ekisaawe ky'ebyobusuubuzi mu Uganda kinyogoze. Gavumenti ya United Arab Emirates eyimirizza ennyonyi zonna eziva mu Uganda okugenda mu kibuga Dubai okumala ebbanga eritali ggere. Guno omulundi gwakubiri mu mwaka guno ng'ennyonyi eziva e Uganda ziyimirizibwa okugenda e Dubai kyasooka kubaawo mu mwezi ogw'omukaaga oluvannyuma lw'okuzuula COVID-19 mu basaabaze abaali bagenze e Dubai. Zo ennyonyi eziva e Dubai okuleeta abasaabaze mu Uganda zikkirizibwa naye nga bwe zituuka kuno tezirina kuddayo. Uganda y'emu ku nsi ezisuubula ebyamaguzi mu Dubai. Buli wiiki ennyonyi 17 zitwala abantu e Dubai nga zino za kampuni okuli Uganda Airlines, Fly Emirates, Fly Dubai, Kenya Airways ne Ethiopian Airlines. Kampuni ezitwala bannayuganda mu Buwarabu okuba ekyeyo nazo zisinga nnyo kwesigama ku kibuga Dubai nga kampuni zino zisukka mu 200. Omwogezi w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mbuuka z'ennyonyi mu Uganda Vianney Rujja asabye abasaabaze ababadde beesonga okugenda e Dubai bakwatagane ne kampuni z'ennyonyi ezibadde zigenda okubatwala okubamanyisa ku nkyukakyuka ezzeewo. Nga kino tufunye ekiwandiiko okuva mu bakungu abatwala ebya Civil Aviation Authority mu Dubai batutegeeza nti kino kitandise leero okumala ebbanga ery'ekiseera lye bajja tutegeeza. Kino okusinga kikosezza abasaabaze ababadde ku Emirates badde bavaawo leero essaawa 10. Abamu ku bo obubaka buno bugenza okutuuka nga batuuse ku kisaawe naye airline bategeezezza n'abo ababadde bagenda kuziconnectinga nebasalira amagezi amalala. Naye nga Uganda si yensi esoose okubeera nti flights zaazo ezigenda e Dubai ziyimirizibwa. Mawanga amalala mangi nnyo naddala wano mu Africa flights zaabwe ezigenda e Dubai zaali zayimirizibwa emabegako. Kampuni y'ennyonyi y'eggwanga eya Uganda Airlines ebadde etwala abantu e Dubai buli wiiki badde batwala emirundi 4 wabula nga omwogezi wayo Shakira Rahimu agambye nti Dubai bakutudde emitima kubanga n'olunaku lw'enkya ennyonyi eno ebadde etwala abantu nga n'ebifo byonna byajjudde dda. Kaakano amawanga gaweze 12 agatakyakirizibwa kutwala abantu mu Dubai nga amalala agasooka okuwerebwa ye Nigeria, Kenya, Ethiopia, Tanzania, South Africa, Botswana, Mozambique, Namibia, Zambia, Lesotho ne Eswatini edda yayitibwa nga Swaziland. Gavumenti ya United Arab Emirates eragidde bannansi baayo obutakemebwa kulinnya mu mawanga ago okuggyako nga gavumenti yebatumyeyo oba nga bagenze ku misomo egimanyiddwa. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye bannamawulire mu Uganda yonna okumanya ekitiibwa kyabwe era bakikozese mu bwesimbu beewala amawulire omutalinsa. Bw'abadde asisinkanyemu bannamawulire abagasakira Emmengo ku Butikkiro Emmengo, Katikkiro Charles Peter Mayiga agambye nti amawulire agatalina musingi gwa mazima ga bulabe nnyo eri eggwanga lino n'asaba abasaka ag'Emmengo okwongera okuweereza mu bwesimbu. Omuntu gy'akomye okuba n'omulimu gw'obuvunaanyizibwa gye kikoma okutegeeza okumwetaagisa okugukola obulungi. Mbasaba omulimu gwammwe mugukole bulungi ate n'obwesigwa ng'omulangira bw'abagambye n'obwesigwa. Amawulire agasasamaza ssentebe wammwe abyogeddeko wano Annette Nalubwama. Abantu bazze ku mukolo gulimu ebintu eby'amaanyi neerabidde okusiba engatto obugwa. Ekyo kye kifuuse amawulire amafumbirire. Emmengo batunze ettaka balimazeeyo n'akibeerako. Yogera kale gye baalitunze, yogera gwe baaliguziza kubanga ettaka si katambaala. Oyinza okujja Hajjati ono ayinza okujja n'anzivako akatambaala ng'akeegombye tokalaba bwe kali akeeru. Hajjati ayinza okukeegomba ssebo n'akasuna ne kabulira ddala. Naye ettaka oli bw'alitunda tagenda oba twatunze ettaka lya Butikkiro kale tugambe tusanzewo wano bataddewo peteroli abaaliguze naye ng'oli munnamawulire naawe oli ku ekyo ettaka baalitunze litubuulire abaaliguze. Mu ngeri y'enjawulo Katikkiro Mayiga yeebazizza bannamawulire bano olw'okutuusa mu budde eddoboozi lya beene eri Obuganda n'ensi yonna ekyongedde okunywereza Obwakabaka ku ntikko. Obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka musobodde okubufulumya ensi n'ebumanya ate mu budde. Emabega eyo omulangira abadde ababuulira gye tuvudde Kabaka yayinzanga okubaako kyayogera newayita essabbiiti nnamba tewali mawulire gonna gakyogedde kati ago gaba gakyali mawulire. Emabega eyo byaliwo. Emirimu egikolebwa Emmengo mugibuulidde ensi n'egimanya. Katikkiro, baminisita, ab'amasaza, abataka, abalangira, emirimu gyabwe buli muntu agitegedde. Bwe Pongo oli tayagala kumanya. Mbeebaza emirimu gye mukoze mu 2021. Omwaka gubadde muzibu nnyo kubanga obeera oteekateeka kino ate lumima mawuggwe n'aleeta bino. Omwaka gwali n'ebyobufuzi nga nabyo si mmere ate ku ludda lwa bannamawulire ebyobufuzi oluusi bibakosa nnyo. Kale omwaka gubadde muzibu nnyo
naye musobodde okutuusa ku bantu bonna amawulire amakulu agafa embuga ekyo nkibeebaliza. Omulangira David Kintu Wasajja nga muyima w'ekibiina ekigatta bannamawulire abasaka ag'Emmengo agambye nti obuweereza obujjuddemu ensa emizzi n'obwenkanya mu bannamawulire birina we bitadde Obwakabaka. Neeyanza bannaffe abaweereza mu kibiina kino kubanga eno gye muzze amawulire ge musaka kifo kitwala amazima obwesimbu n'obuntubulamu ng'ekintu ekikulu. Nze bwe kuba kusumikira kibiina kyammwe mbadde njagala kibeere nga kiri ku misingi egy'Obwakabaka egiri amazima obwesimbu obuntubulamu n'empisa ennungi. Mu mbeera y'emu Omulangira David Kintu Wasajja atendereza Katikkiro Charles Peter Mayiga olw'okulungamya obulungi emikutu gy'amawulire n'okugikwanaganya okutuusa obulungi ebigendererwa bya Buganda. Neeyanza Katikkiro olw'okwolesebwa okulungi n'atandikawo ekibiina nga kino kubanga nzijukira yani Katikkiro ajja kunjulira nga Katikkiro tanakwasibwa ddamula ebintu by'ensonga z'amawulire n'ompuliziganya wakati wa Mmengo n'okutuusa obubaka bwa Ssaabasajja eri mu bantu bwali butyo kwegamba nga kisinziira minisita aliwo enkolagana ye n'abannamawulire enkolagana ye n'omunnamawulire gundi ne radio station eno naye okuva Katikkiro eyatuuka n'atandikawo ekintu kino empuliziganya eyo yayamba nnyo. Minisita w'ebyamawulire olukiiko kabineti eri omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Noah Kiyimba yeebazizza bannamawulire olw'obuweereza obusukulumu n'abasaba okwongera okusoma ebitabo ebiwerako. Oweekitiibwa Noah Kiyimba era afalaside bannamawulire okweyuna enteekateeka ya Mwanyi Terimba baleme kwesigama ku kusaka mawulire gokka. Waliwo olutalo lwe tulina okulwanako lwe lw'okwekulaakulanya. Tusanga obuzibu ng'abamawulire mu kkoweeri ery'okwekulaakulanya. Enteekateeka zonna ennungi be bazituusa ku bantu. Nate bwe bituuka bo okwenyigira mu nsonga ez'okwekulaakulanya ne basigala emabega. Era Mukama we tulina kaweefube ow'Emmwanyi Terimba. Waliwo enteekateeka musajja wa Kabaka ono Swahaba yakubiriza banne n'abagamba banne mulime emmwanyi kubanga ye emmwanyi azirima naye era abalala bwogenda n'obagamba nti muteeketeeke emmwanyi weeziri bagamba ati munnawe omanyi ebiseera byonna tubeera mu kamera mufiseewo ku budde mubeeko ebintu ebyammwe bye muteekateeka. Akulira ekibiina ekigatta bannamawulire abagasakira Emmengo Anet Nalubwama agambye nti enkolagana ennungi wakati w'emikutu gy'amawulire n'Obwakabaka etadde ettoffaali ddene ku kusitula Buganda wakati mu kusoomoozebwa kwa COVID-19. Tubadde tulina ebyokola bingi naye COVID atutaataaganyiza. Twali twagala okubaako projekiti ze tutandikawo naye kino tekyasoboka. Emyaka 2 ddala gitukosezza tetusobodde kutandikawo ebyo bye twali twagala naye era nga bwe watugamba yadde COVID wali tulina okubaako bye tukola. Tulinako bye tukoze okugeza tutaddewo ssemateeka asifuga ate era bye tutuuseeko mu mpolampola omwo okwongera okumanya nti kati mu kiseera kino tulina okugenda mu nkola eya digito. Ekintu ekirala bannamawulire bano kye basaba ekyokulaba nga tuteekawo ekifo nga babazze Emmengo nga bw'olaba banaffe bagasakira ku palamenti. Bwe babeera ku palamenti balina ekifo we batuula ne bakuŋŋaana ne bakola omulimu gwabwe nga bali ku palamenti. Kati awo we tulaga era minisita atusuubiza ensonga eyo agenda gikolako ng'omuntu bw'abazze Emmengo abazze akole emirimu gye nga ne bw'wabaawo ebyokukola nga 10 tusobola okubikola omulundi gumu nga taseetusobeyo tunagiyita media center. Abasaseredooti e Masaka ne bannabyabufuzi batadde akaka mu kusabira omwoyo gwa Frank Ssenteza Kalibala eyali omukumi w'omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu eyafiira e Busega mu Kampala kati omwaka mulamba oguyise. Okusaba kuno kubadde mu maka g'abazadde b'omugenzi Ssenteza ekirowooza mu division ya Nnyendo Mukungwe mu kibuga Masaka ku mukolo ogwetabiddwako ebikonge mu kibiina kya NUP. Mu bubaka bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu obumusomeddwa ku ludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti era omubaka wa Paalamenti wa Nnyendo Mukungwe Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba agumizza abazadde b'omugenzi Frank Ssenteza ne bannakibiina kya NUP nti omugenzi yafanga muzira. Mubeere bamativu era abasanyufu nti omwana wammwe tiyafanga muswavu eri ekitundu kye eri abataka tiyafanga muswavu eri olutalo olw'okunola eggwanga. N'olwekyo wakati mu mukungubagira ne kumusaalirwa mukkirize nti omwana wammwe yafiira mu buzira nga alwanirira ekyo ekituufu. Pulezidenti abasabye obutakoowa kusigala nga muli b'amazima eri olutabaalo luno n'abantu b'omu kitundu okutwala muganda waffe muto waffe Frank
nti yabakulemberamu naddala abavubuka abali wano ab'omu kitundu muno Mutwale Frank ng'ettawaaza ng'ekyokulabirako nti emyaka si kyekikulu naye ekigendererwa kyekikulu. Ku lulwe Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba agambye nti abatta Frank ssente za Kalibala babamanyi era si bakyama. Mu kitambiro ky'emmisa ekikulembeddwa Father John Mary Mayiga, bafaatha okuli Father Ronnie Sekanjako, Father Sewalu wamu nga bano b'ekitovu n'abalala batadde akaka nga bavumirira abatta Frank ssente za. Ye Uganda mwe tutambulira nti services tetuzifuna kubanga abakulembeze abaliyo si ffe twabalonda, beeronda bekka ne babba obululu kaakati batulumya. Singa abaffe betwalonda be batukulembera singa services ki era ensonga lwaki olaba abalondeddwa mu butuufu ne bayitamu bagezezaako okukolera ebitundu byabwe. Oba oyonsa kaana abaana bano bagenda kuddayo ku ssomero mugaye nti muddayo ku ssomero okusoma naye abatulugunya abantu must be destroyed. Ozeeyo osoma naye ensi yaffe bagiwamba tulina okwenunula. Omwana omugamba nekana akayonka obwana obubabuulira nti kaana gwoyonka naye tulina okwenunula. Okusinga okudda okukungubaga obukungubazi tulina okubaako ne nasaba omukulembeze w'eggwanga ayogera baminisita beebasi sekandi babatemeko emitwe naye baddeeka bawumule oba tebategeka bagende babonebone bebasoose okubonabona. Era otandika n'okubeera mu palamenti nga n'endusu ziyiika tovaamu berodde bakyali bangi n'abakuvuganya basobole okujja mu kifo ekyo mwokadidde nabo n'obajjawo bujja kubanga oyagala osigalewo. Ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Lubongoya, omwogezi wa NUP Joel Ssenyonyi, meeya wa division ya Nnyendo Mukungwe n'abalala boogeredde ku mukolo guno. Bazadde b'omugenzi Ssaalongo ne Nnaalongo Bakalansi beebazizza Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ne bana NUP abalala olw'okuba n'azaako amaziga. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Cortez Mouth Freshener. Onywedde sigala, mwenge oba owunya akamwa, olidde galiki, wakava ku mmere oba ogenda kusisinkana mwagalwa wo, fuuyira Cortez mu kamwa kawunye bulungi olunaku lwonna. Ali mu supermarket ne pharmacy zonna. Cortez Mouth Freshener. Nga balina langi ya Global Paints, langi esinga okunyiriza mu bika eby'enjawulo ate nga tekaddiwa. Kimenya mateeka, omuntu yenna alina ekiragiro kya kkooti ekigoba abantu ku ttaka okukiteekesa mu nkola mu biseera ebikyamu nga munnamateeka James Nkuubi bw'annyonnyola. Mu Uganda amateeka gaffe tegakkiriza okumenya amayumba oba ogoba abantu ku ttaka okubeerawo nga ssaawa 2 ez'okumakya tezinnawera ate obutasuusa ssaawa 12. Era tewalina kubaawo eviction yonna egenda mu maaso ku lunaku olwa weekend okuva ku Saturday olw'omukaaga n'olunaku olwa Sunday oba kkooti za Uganda nga ziri mu luwummula oba ku lunaku olw'okuwummula public holiday. Enkizo ya kino kwe kulaba nga nti abantu tebagobebwa matumbi budde nga tebalina bwekyusizo nawa wakudda oba tebagobebwa mu budde obwo nga ebintu ebimu n'okubanga biba tebisobola kubanga birabibwa ebyandibadde bijjibwamu bulungi olw'ensonga nti obudde buba bwa kiro. W'okikola oba yina kikola n'akola eviction eno oba demolition mu ssaawa zino ezitagereddwa abeera azizza omusango. Poliisi y'e Naggalama mu disitulikiti y'e Mukono etandise okunoonyereza ku kiviiriddeko omusajja Richard Musisi okutemula omwana ow'emyaka 3. Mary Nachanzi ye mwana atemuddwa mu lusuku emisana ga leero era Musisi olumaze okumutta ataddeko njabala ekiwaliriza ab'ebyokwerinda okumuyiga nga bayambibwako abantu ba bulijjo. Musisi olutegedde nti awenjezebwa yeetutte yeekako poliisi ebadde okumpi ne Yeropa olwo n'agikulembera okugitwala waatemulidde omwana. Omubiri gw'omugenzi gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Mulago nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emityano Luuka Oyesigire avumiridde ettima eryenkanidde wano. Okumunoonya kwatandikiddewo era oluvannyuma lwa pressure y'amaanyi amaze neeyanjula ku poliisi n'atwala ne poliisi awagambibwa okuba nti bwe yasudde ekissi kyakozesezza okutta omwana ono. Yagiddwayo era essaawa zino akuumibwa ku poliisi e Naggalama ne bwe tugenda mu maaso n'okunoonyereza okumanya ekigendererwa kye ki.
Ssaabasumba omulonde ow'essaza l'Eklezia Katolika ekkulu ery'e Kampala Paul Semwogerere akyomedde abazadde abeeraguza abatwala abaana mu masabo nga balowooza nti Setaani agenda okubamalira ebizibu byabwe. Olwaleero Eklezia Katolika mu nsi yonna ejjukidde olunaku lw'abaana abaatirimbulwa obwemage ku mulembe gwa Kabaka Kerode. Bino bibadde mubaka Ssaabasumba bw'atisse Viika Jeno ow'okubiri ow'essaza ekkulu ery'e Kampala Monsignor Gerald Kalumba ku mukolo ogubadde ku Eklezia St. Charles Lwange e Mutundwe era abaana abamu kwe bamalidde omugigi. Ssaabasumba Semwogerere afalasidde abazadde okwewalira ddala ebyokweraguza n'ebyakalogo kalenzi kubanga ebikola ebyekkomwe biva. Anti abazadde era kyekyo kyekitegeeza nti nabo okukula mu kukkiriza kukyagaanye, okukula kwabwe mu kukkiriza kukyali kuto. Ebizibu bwe bijja balowooza nti waliwo anaabyemamalira ng'anyeenya ensaasi n'ebintu ebirala ebifaanana ng'ebyo. Bwe batyo ne babuzaabuza n'abaana ate nabo ne babatwala mu bintu ebifaanana ng'ebyo. N'olwekyo abazadde nabo okubanga nti banywera ne banywerera ku kibakkiriza ne banywerera ku musalaba gwa Mukama waffe Yesu Kristo, nakyo kigambo kikulu. Siga nti kyangu nnyo kibanguyira mu buli kintu, naye tulina okulwana olutalo n'abazadde balina okulwana olutalo okusigala nga banyweredde ku Mukama waffe Yesu Kristo. Bwana mukulu w'ekigo ky'omutukuvu Kalooli Lwanka Mutundwe Reverend Father Kibalama Wellen Dennis akyomedde abazadde abakyalimu omuze ogw'okutulugunya abaana baabwe. Nga tukuza olunaku olw'abaana abalangibwa obwereere beerodde bafalaawo ne maka gaffe gye bali, n'osanga ng'omuzadde atulugunya omwana ate omwana gwe yeezaalira n'ogamba kiki nnyo kyafa, n'osanga oli akuba omwana mmufiirako adde singi 5 n'ogenda omujjanjabisa yetaaga obukadde nga 2 omujjanjabisa n'ogamba kati ekyabadde tasobola kirowoozaamu nakyebuulirako ate ng'omwana ekimukubya njala emuluma ekyabadde anoonya ekyokulya. Ekyekisoomooza abaana eddiini fe tubayigiriza tukoze ogwaffe naye n'abazadde tusaba bakole omulimu gwabwe. Ministry y'ebyobulamu erangiriddeyo bannayuganda abalala 5 abafudde ekirwadde ekya COVID-19 olwaleero. Kaakano abaakafa baweze 3285. Mu mbeera y'emu alipoota ku bulwadde buno ey'olwaleero eraze nti abantu abalala 97 bazuuliddwamu COVID-19 nga bamu ku bantu 5349 abaakebereddwa olunaku lw'eggulo, ng'omuwendo gwe baakazuulwamu ekirwadde kino kati gutuuse ku 13,5998. Obulwadde buno leero busaasanidde ku bitundu 17 ku buli 100. Ministry y'ebyobulamu egamba nti abantu 9,821 be baakajjanjabwa ne bawona ate abaakagemwa bayingidde obukadde 11,337. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kisazizaamu olugendo lwa ttiimu y'eggwanga eya Uganda Cranes lwebadde eteekateeka okugenda mu United Arab Emirates okuzannyirayo emipiira ebiri egy'omukwano. FUFA egambye nti okusazaamu olugendo luno kivudde ku kukaluubirizibwa mu by'entambula naddala kampuni eya United Arab Emirates. Kampuni ya Fly Emirates yayimiriza entambula z'ennyonyi zaayo eziva mu Uganda okugenda mu Dubai. Uganda Cranes ebadde yakuzanya ne Gabon ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ate ezanye ne Mauritania ng'ennaku z'omwezi 1 January mu Abu Dhabi era ebadde yakusitula ng'ennaku z'omwezi 29 ate ekomewo ng'ennaku z'omwezi 2 January 2022. Newankubadde FUFA esazizaamu olugendo luno ekakasizza nti erwana okuteekateeka emipiira emirala egy'omukwano okwongera okuzimba ttiimu y'eggwanga era ensonda ezeesigika ziraga nti waliwo enteeseganya ezigenda mu maaso Uganda okuzannyamu emipiira egy'omukwano ne Turkey, Moldova ne Iceland. Ebyo nga biri bityo emipiira egizannyiddwa mu ligi y'abinywera ya Uganda Premier. Express FC mukwano gw'abangi yakubye Busoga United goolo 4 ku bwereere mu kisaawe Wankulukuku ate nga Bull FC etimpudde Arua Hill goolo 4 ku bwereere mu kisaawe eky'Ebugembe Jinja. Omupiira omulala oguzannyiddwa Uganda Revenue Authority lebaganye ne Wakiso Giants goolo 1-1 endejje mu disitulikiti y'e Luweero. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 699 337.
Gavumenti ya Bufalansa yongedde okumyumyula amateeka n'ebiragiro ku kawuka ka COVID-19 n'akawuka akapya ka Omicron akongedde okulanda oluvannyuma lw'emiwendo okufulumizibwa nga giraga nti buli lunaku omuwendo gw'abakwatibwa ekirwadde kino gwekubisaamu emirundi ebiri. Mu biragiro ebiyisiddwa kaakano biraga nti okuva ng'ennaku z'omwezi 3 January w'omwaka ogujja abakozi bonna abatali bankizo kyateeka balina kukolera mu maka gaabwe ate nga n'enkuŋŋaana ez'omunda mu bizimbe oba mu bisaawe tezirina kusukka abantu 2,000. Amawulire gano agava e Bufalansa galaga nti ku lw'omukaaga oluyise Bufalansa yazuula abantu 10,000 abalina akawuka aka COVID-19 mu lunaku lumu lwokka nga bwe baakwatibwa akawuka ako, ate nga omuwendo guno gukyasingidde ddala okuba omunene bukyanga kirwadde kino kibalukawo. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasafama gaagano. Mu mawulire ag'empuna, omukago ogutaba abasajja be bakyaye gulangiridde nti teri kuddayo kujaguza Ssekukkulu mu bannamukago. Olunaku olwo balutongoza nga lwakunoonyezaako bakyala balala. Abasajja bano abatawena batandise ku lw'omukaaga oluyise baakedde na wanca ne bakwata ebipande ebiwandiikiddwako ebigambo ebiraga nti Ssekukkulu yakunoonya bakyala, ne bakwata emizindalo ne beetooloola ekibuga Tokyo ekya Japaani okubunyisa enjiri yaabwe. Omukaago guno ogwatumiddwa Revolutionary Alliance of Unpopular Men gwatandikibwawo omusajja Kitsuhiro Furusawa mu mwaka 2006 oluvannyuma lw'okukyayibwa omuwala gwe yali asuubira okukuba embaga. Okuva olwo abasajja bangi abayiseeko mu mbeera ey'okukyayibwa beegatta ku mukago ogwo era buli mwaka batuuza tabamiruka ku lunaku lw'abaagalana okwekubagiza n'okwenaazaako ennaku y'obukyawe. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ekisaawe ky'ebyobusuubuzi mu Uganda kinyogoze. Gavumenti ya United Arab Emirates eyimiriza ennyonyi zonna eziva mu Uganda okugenda mu kibuga Dubai okumala ebbanga eritali ggere. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye bannamawulire mu Uganda yonna okumanya ekitiibwa kyabwe bakikozese mu bwesimbu beewala amawulire omutaliisa. Abasaseredooti Masaka ne bannabyabufuzi batadde akaka mu okusabira omwoyo gwa Frank Ssente Zakalibala eyali omukuumi w'omukulembeze w'ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu eyafiira e Busega mu Kampala kati omwaka mulamba oguyise. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bigagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja, nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunde omuteregga.